Abdul Mugerwa mu kiseera kino apooca na biwundu ebyamutuusibwako abatemu abamanyiddwa ennyo nga bakifeesi abasimba batigomye bannakibuga. Mu mwaka gwa 2022 abavubuka abamanyiddwa ennyo nga bakifeesi nga batambulira ku pikipiki ekika kya bodaboda mu kiseera ekyo baali bagufudde muze okubba n'okubba abantu babanyageko ebyabwe. Era wattu Abdallah Mugerwa olunaku olwo naye lwamukosa kyekimu. Nalina mukyala wange olweggulo twali tuva ku Senana nga tutambula, mukyala wange n'aŋŋamba mbadde nsaba tulinye boda tugende kuba emmotoka twali tugiyise Wandegeya. Kakati ne mugamba mukyala wange nti wano okuva wano we tuli okutuuka e Wandegeya si wala, tutambuleko ekisese tufuneko. Kati tuba tutambula ntuuka we basalira ekkubo, nze nkola yange nti wemba ngenda kusala oluguudo nga ndi ne mukyala wange nzira sayidi emmotoka ki gye ziva. Era kyovola olaba navaayo wano kuba baali bantegedde kunkubira sayidi eri n'enzira sayidi zeno mukwate ku mukono nsale. Ono yali atambulako ne mukyala we nga bava okukola, abavubuka bano ne bamugwako ekiyiifuyiifu ne bamukolako obutemu. Kati abaami abo gye baaviira nga tebanaba nakujja, boda zasooka ne zimpitako nnya nga ziriko abantu basatu, abavubuka na babiri abatudde n'endala boda endala nnya nazo ne zimpitako nga ziriko bantu basatu. Kati bano abasooka ku babiri kwavako abavubuka babiri nga bambadde ebijaketi bya maruuni ne bambuka engulu. Omu ku bo n'akyuka ng'ayagala kunkuba tteke, era we yakyuka okunkuba tteke nga we mulaba nze neekanga bwekanzi ne nteekayo bwe nti omukono n'akuba kuno nga simanyi kigenda mu maaso. Kati ne nkiralizinga nti bali basajja babbi. Okuva olwo Mugerwa yali akola mu Palamenti ng'abeezaawo amaka ge n'obulamu bwe, era nga jjajja akasente akalabirira ab'omu maka ge ebintu byamukyukira, anti okugulu kwe okwa kkono eggumba lyakwo lyamenyeka era nakati akyapooca nakwo. Kubo wakati nga bansika bino byonna bibaawo ssaawa 10 ez'akawungeezi, obudde tebwali nga bugenze, bwali budde ssaawa 10 ne bansika. Netwesika nisika n'omusajja nsika na mukyala wange nga wakuba enduulu, era mwamala yali ebikkiridde oyo mukyala wange. Netwesika tudde no twesika eri nimsobola okubaddukako ne mbeetawuluzaako. Kati mma ntandika bwe steps nga 4-5 okudda mu maaso, ngenda kujjukira sirina mukyala wange. Kati nze kyanzira mu mutwe bayinza okumutuusaako obulabe ng'omanyira nti mukyala wo tomuleka mabega, kwe kukyuka okudda emabega. Kati ekyembi kyekyo nti we baali bankuba waliwo omwami yali ku boda nga atunula abatukuba yali pasenja. Kati nze we nabaddukako ne baddako oli omwami ne bakuba. Kati nze we nakyukira bwe nti okudda ku mukyala ne mbagwamu nga bali awo bali kuba musajja nengezaako bataawuluza bamuleke, era we nabasindika eri ne bamuvaako ne basigala nga banguba. Mugerwa azze alongoosebwa entakera era nga kati akamutwalira emirundi 4 ng'okugulu kwe kuno kulongoosebwa naye nga tewaliwo nkyukakyuka y'amaanyi erabibwako. Omusajja nnya eyasooka baagikola netaba nnungi, eggumba ne ligaana okugatta nga wayise omwaka gumu n'ekitundu. Ne baddamu ne bankola endala ng'ekigere kiri kuvunda, navundako nze ekigere, ne bajjamu ekyuma ekyali munda ne bateekamu kino kyolaba wano, kyekino ekyuma. Kyo nakyo bakiteekamu bali tebakinywezezza bulungi, ne bateekamu ne bakitereeza. Nengenda musajja leezo nnya. Wiiki eri ewedde baŋŋambye nti bagala kuddamu ki sajja endala ya 5. Kyekisinga okunnuma nti sajja le 5 ze naakagendamu. Ezo zonna ssente sikola, ntuula waka. Nina omukyala, nina abaana, nina abantu be nalindabirira. N'ebikozesebwa okusobola okubeerawo nga mulamu byongedde okumukaluubirira. Mikwano gyange egimu era benali kale benakolangako nabo ku Palamenti ebiseera ebikadde naliyooko nga ndi mu ofiisi eyo eya Leader of Opposition ebiseera bya Winikiza neyaddako kyani nali nabo. Kati we baawulira ekyo ne bagezaako okunyamba naye ng'omanyi nti nabo batendewalidde waba ku muntu omu yoyo omu kyesitaba nennya abambi banyambidde n'abantu abalala bambeereddewo, ne kati wentuuse nange nkoze ki tendewaliddwa. Embeera ye yagamba yeeyongera kuba bubi nga mu kiseera kino agamba yeetaaga obukadde obusoba 20 okugenda e Nairobi mu ggwanga erya Kenya ayongere okulongoosebwa ng'abasawo bwe baamugamba. Eno ey'okutaano gye ŋŋendamu. Ate n'ekirala ekisinga okukwasa ennaku bino ebintu byabaawo misana, Bannayuganda nga batunula. Bannayuganda bayige ekintu ky'okuyamba, muntu bali mukuba obaako n'ekintu ky'obuntu mu mutima
nogamba omuntu gwe bakuba oyo oba omuntu b'emmotoka emukubye omuyambako totunula butunuzi ne bamukuba kubanze bamala okuba ne bajja bonna nga babaneetuula bamukubye mulabye bamukubye etteke bamukoze bwe bati misana nga baseka busi muyamba mukyala gani mutwale nono mu ddwaliro kunsitulako ne banjoya ne mukyala wange ne banteekayo mu ddwaliro. Mugerwa yeekokkola bannayuganda bagamba nti wadde yeetaaga obuyambi naye batono nnyo abavuddemu okumuyamba. Ono agamba nti ne gavumenti yandibadde eyongera nnyo amaanyi mu by'okwerinda ddala mu kibuga kubanga abantu abakyakosebwa abasajja bano bakifeesi nabo bakyaliyo. Kabinja tekakomyewo, kabinja kali kekamu. Olutunula police statement bakwatako bantu bana, abankuba baali bantu 17. Kati goza balabalagawa. Singa olulyo lwe bankuba olwasooka bonna nga babakwata bulungi nnyo. Mugotunulira enkuba eno olaba enjawulo n'enkuba eriwo kati. Enkuba y'emu era eyo gye bakubisa. Kukuba tteke kuno kwebasa na kubba. Babba ki simu na waleti. Bakulese wenna oyiika musaayi ogenze mu ddwaliro wenna oli mu bulumi. Oyina famire oyina abaana. Okitegedde. Wabula poliisi mu kiseera kino ekkaatiriza nti abamu ku baakuba Mugerwa ebalina mu nkomyo era ng'ekola kyonna ekisoboka okukendeeza ku butemu ekika kino. Bino we bibeereddewo nga poliisi yakafulumya akatambi akalaga omuvubuka ng'atulugunya omu ku bannakampala abaali ku byabwe okwongera okubanyagako era kano kakutte nnyo bannayuganda omubabiro ne kavaako n'amaloboozi mangi agasaba ebyokwerinda byongerwe mu kibuga Kampala.